bwatyo naye tulaba memba wammwe mbaka wa parliament ali ku tiketi yammwe ateeseteese emisa ey'okwebaza Thanksgiving abamu bagitunulidde mu ango ya byabufuzi June nga 21 ekitebe mutunulidde mutya kino are you involved mu nteekateeka zino mugenda kumwegattako okumwebaza okumwebalizaako Katonda ku byebirungi byamukozesezza oba muga nti okay ebyo bibyo nze nandibadde nandyagadde ogenda tebampise anje newe nandibadde nandyagadde ogenda tebampise so simanyi nteekateeka bweri manyi nze njogerera kibiina kya National Unity Platform si ba individuals naye ekisinga okubeera ekikulu toliyo muntu yenna mu nsi ayinza gaanibwa kusaba buli muntu bwakkiriza okuwaayo for example ffe mu ddiini lyaffe kati nganze ow'empeta tusembera era bagamba nti yetesetese yakola ki yasembera naye era bw'oba ng'olina ebibi by'ozza okola nga tokkirizibwa genda ku mmeeza ya Mukama kufuna Yesu ate era olina genda wa Mukama okusooka okumusaba n'okwetonda ate olyoka oddeyo ku mmeeza yaki kye bayita okweteekateeka so ekyo nkize ng'omusiraamu yeteeseteese yasembera ne bw'oleetako faaza n'omuvuga n'omuleeta mu misa n'omutuusa n'atuuka n'agamba nti kati abalina emmeme entukuvu abeeteeseteese mujje ku kagaati bwe yabadde mulatalaka bazina totawaana nemuteeka ne mukereziya mu dairema Saturday ejja tugenda mu Thanksgiving Mass okwebaza obukadde 5 amina gwe yalayira nti Zidani mwegaana. You know, people are forgetting. There are so many people that are knowledgeable, but there are no people that are wise. Bango oli mukatuliki ate n'ogamba temukwata ku bakulembeze Buganda bezimbye. Buganda ezimba babbi mbabe ebitiibwa. We don't command respect or honor. We leave it. Osooka kwenenya. Osooka kwenenya. Mukita kweteekateeka. Repenting. Okikwasaganya otya n'omukolo gw'e Masaka? Ngezaako kulaga nti siyinza kumanya biruubirirwa bya kubanga okwenenya kuba mu mutima. Oli ayinza okuba agenze kusaaka Katonda kwenenya kwebyo byazaakola bannayuganda. Ewammwe mu ddiini y'Obuyisiraamu mulinayo bamurutadi. Obamanyi bamurutadi. Nene murutadi naye Allah yamuterawo muwaatwa nga bwe baba tebagumusalidde asobola okwenenya. Naye bagukusalira wali nga bagenda okukubaga shaliya. Era osobola okugamba nti Allah nzikiriza gw'onsalidde kangende nga abankubye amayinja ga shaliya naye ndokoze. Masaka waliyo bamurutadi. Masaka waliyo bamurutadi. Era bw'okigeraageranya enkola y'abamurutadi. Enkola y'abamurutadi. Ng'oli sofi ku lunaku lwa leero. Why not? Nosanyuka ndine Kongo. Okay. Alex. Yes. Event ye Masaka ina blessing ya kibiina. Blessing is from God, not from people. Blessings ziva wa Mukama Katonda, ziva mu ffe. No, ono mukulembeze mu kibiina kyammwe ebirungi byatuuseeko mukiinamu omukono ng'ekibiina. Well, kubanga yebaza Katonda lwa birungi bye batuuseeko byatuuseeko ng'omuntu. Ndowooza ekibiina obuzibu kyandifunye mu mukolo ogwo kwe kuba nti yeeyita kyatali kyekyokka naye okusaba we ask God to come over us every time to guide us. Yeeyita kyatali omuntu gw'oyogera kati some point yagamba tasobola kurespondinga ku ggwe. Kituufu era kati andespondingeko ki oli mugagga gwe kungu omanyi mmwe mubeera wano ne mutwala ebintu oli mugagga kati nzanjo aŋŋambe ki nzandabanga nothing oli mugagga babadde kusendeza parliament olabe bazibbye yatwala billion 14 mu lukujjukujju mu sako za Masaka Cooperative Union ne Cooperative Union y'Abakatuliki 14 billion nazibbo oyo omusajja muntu ogwo omu ne bagenda ne bazigabanamu the way they shared it. Yatwale milioni 5 kati abanzira muki ayinza kunzira muki gwoba oyagala nzire muki
Am I worth it? No, you speak for his party. Yes, but I'm telling you, he's damn rich. He has had the opportunities to steal our taxpayers' money. Kati nze taxpayer abanda banga wa bulijjo. Ate sinze nzeka gwa anyomya ab'ebitaano ebya data kubanga ebitaano ebya data nakitegeera nti lwaki yali avuma abatikako ebitaano ebya data. It is a micro percent of the 500 million install. Yabba milioni 5 ate otekako bitaano ebya data. Kati abage era ffe twenenya nti tetwamanya nti yali mubbi bw'atyo. You invited nalaba honorable Abed Bwanga abekitebe bayitiddwa. No, I'm not. You know, when they give cards, yes, then it means it is particular individuals. 2, atasobola kunziramu atampita atya mu kusaba musabira. No, as a party president w'ekibiina bani mwena kansoke. So just watch this, just a minute. Watch this a minute. Let's listen in. This morning I decided to do it myself formally. I actually delivered the cards in the office of the LOP, who is the spokesperson for our party. So I believe right now the cards are in safe hands. We hope to see them in Masaka. This is a Thanksgiving ceremony. We believe it will be a good gesture for the headquarter to be around. Honorable Mpuuga is a former leader of opposition. He is a deputy president of NUP. Is a commissioner. So it is a good gesture for them to be part of this Thanksgiving. He was part of the people that laid the foundation of NUP. This card is limited to one individual because it is personal to the order. But dignitaries like President Kyagulanyi, we can give in an allowance of 5 more people that will accompany him in terms of his support team. We don't expect hundreds of people accompanying people. We don't expect thousands of people. This is a very... Oyo yomuku bali mu kuteekateeka event eno yayise Honorable Robert Kyagulanyi with a number of people agenda okumuwerekerako. So you can't stand here noga nti temwayitiddwa ekyokubira genti ono deputy president wa kibiina, one of those people that started NUP. Ebigambo ebyogeddwa, first of all, you have heard it is person to holder. Luzungu. Person to holder. Nayo nakikwalifyinga nti waliwo n'abalala basobola okumuwerekera nga bataano. Kati ate nze ofisi yange tewerekera. Okay. Ekyokubiri ate nze ndowooza tuba tureducinze ne this morning to ebintu ebiri periphery. Just briefly, we are going to other issues. I'm telling you because they are very, very pressing issues than these. June 21st, Mwami Waiswa, June 21st. Does this event have the blessing of the party? Honorable Kyagulanyi was invited. I don't know about that event. I am so preoccupied. That day I'm going to be in Mitiana. We are so preoccupied. Why would prayers of an individual who is involved in thuggery be an issue to a political party? Why? Come again? Why would prayers? Have you read the letter of Francis Ojok? Have you read the letter of Francis Ojok? Interest yourself. So you're confirming this morning I am not bothered that you're not going to, as a party, you're not going to attend this event. No. I don't want to. Will the party be represented? I don't want to involve even the party with somebody that is individual. The party has no business with individual business. Deputy president of the party. Listen, he's not. He's a suspended deputy president. He's on charge sheet with the National Unity Platform of criminality of robbing Ugandans and treachery of 500 million shillings and other cases as they will follow. So we don't want to waste. It is even someone. According to Wanika, one of the founders of NUP. Baba inebirungi byatusenga yagala kwebaza Katonda. I expect tetubiraba kuba twamutuma okukuuma geeti olwaleero bamenye ennyumba z'abantu b'ennansana.
twamutuma okukuuma geeti n'alya ne bandya nabo, twamutuma okukuuma geeti n'alowooza nti ye mugezi neyefuula omugezigezi ku bitali bibye. Tosobola kufuuka mugezigezi ku bitali bibyo byotatandika byotabaddeemu. Banno bakuwadde obuvunaanyizibwa babukwazise gwe n'obalyamu olukwe. Is that the reason you're shunning his event? Because it's not understandable. Sagala tudde namumya event eyo. Let's not play on Ugandans heads. Bwabanga agenda kusaba tumukwase Mukama, kwa ffenna Mukama yatulamula. Ate nagamba we are not Puritans. Nze siri Puritan, okay. Bwembeera wano siri Puritan, naye ekibi kibeere kibi. Okay. Era minzaani eyo teri kuffe. Minzaani eyo eri ku church. Kubanga mu church kankubulire ngambye nti eyeteeseteese nagambe yasembera kati church ffe gye tutunuulidde, kubanga church yegenda okusiga ensigo butya Uganda bweyina okutambula. Of course I know the challenges the church is facing. Ebimu ku bye bakola okublackmailinga church, batwalanga ssente mu church ezitalina accountability. Manyi nti mwami Mpuuga church y'ekitovu yagitwalira $1,150,000. Manyi nti ekisubi yatwala $1,100,000. So manyi nti waliwo ne obadde yaga ne church eshaninga bino. Understand me. Yes, I understand what you're saying. Kugambye nti manyi si kituufu. Gwe tokimanyi nti okay, church eri ku test. It is on test. So did you want it to shun the event as well? No. It is on test yo okutuwa. Mu mbeera bweti ffe abaagala okulyowa emyoyo tutambula tutya. Obo tutegeraganye. Mu mbeera bweti ffe abaagala okulyowa emyoyo n'emitima gyaffe abatambulira mu tteeka lya Tobbanga, abawuliriza Pope Francis ng'agamba tokumpanyanga nti corruption mu mulwanise. Mu bukristaayo eriyo we batugamba nti ebibi mbyegaana n'obubi bwayo byonna mbikola ki mbyegaana. Kakati twagala tulabe bye batusomesa mu linnya lya Mukama, byebyo bye batuukiriza oba wabaawo obuwaayiro oba tutegeraganye oba wabaawo obuki obuwaayiro. Naye ffe ekisinga okubeera ekikulu ffe nga a political party, okay. We have been vindicated by time. Ate kirungi nnyo nti bazudde nti era ebirungi bye babadde bayina bibadde byava mu ffe. Okay, well, Alex, tugendeko yogedde ku bantu beerubigi enasana abali mu kusengulwa NEMA jo omwogezi w'ekibiina kyo Honorable Joe Wesonyiwe n'abakulu ba Parliament ab'enjawulo twabalinga naye awo yagenzeewo nga leader of opposition. Yes. Leader of opposition oba omukulembeze w'abavuganya mu Parliament twamulabye jjo nga bumwefuka ne poliisi ya Uganda. As a party, as a party and a leader in that party, what do you make of what is happening? NEMA eri etugamba nti eyagala kuzza sanite abantu ekibasenza mu ntobazi kyeki, but do you approve of what rather the modus operandi, the way they are, you know? Ani director wa NEMA, ani akulira NEMA? Does it matter in this case? Yeah, just tutandikira awo ani akulira NEMA. Katuli ku by'amateeka. Oyagala kumanya wamu n'amateeka oba njagala mmanya yani simanyi. I don't want us to look at an individual. Njagala tutandikire eyo. Why is it an issue? Because you kati gwe oyagala kunsooka mu maaso nze nyamba mpali nnyaze nkubuulira emboozi kuba simumanyi. That is how ineffective he is. Nawe tomumanya guarantee. I know him. And you're what's his name? But you're one of the seasoned journalists. Yes, but Kungu. Wait a minute. Kungu, you're going to be intelligent. You don't know him. No, I do. But does it? No, but does it matter? Yes, it matters. Why? It matters to my answer if I have the name. Kakati okumanya tebagasa nti alina kuwulikikira mu kavuyo ako. Naye nga bw'omunoonyereza ojja kugenda weebuuze ye yafuna atya omulimu. Are institutions working in Uganda? Institutions za Uganda zikola? That's the first question. General Museveni bwe yali akwata obukulembeze yakugamba nti ekimu ku byali bimukaluubiriza 10 years down the road kwe kuba nti abantu ba technical people abaali barunninga gavumenti
ba permanent secretaries, ba CEOs n'abalala abali balwaninga government nti bali baina indoctrination ya UPC. Olwaleero ate kyanjawulo nti ne UPC gye yavumiriranga kati yakola naye endagaano era akola naye mu gavumenti. Naye kyenjagadde okulaga kiki lwaki ntandikidde ku leadership of NEMA. Leadership of NEMA between me and you kimanyi bulungi nnyo nti their appointment is wrong. Engeri gye baba appointingamu ya Luganda, Bako na Mikwano. Ekyo kiba kigenda kutta credibility yakyo kubanga bagenda bo abooluganda Abako ne Mikwano bagenda kukozesa sectarianism, nepotism and gangism against the population. Kubanga ekimuweesa omulimu buli muntu ali ku institution wano mu Uganda ekibaweesa emirimu longevity ya nekyemalira. Kati kino kyebakola mu Lubigi tebakulimba, that is they are trying to decongest. Tebali ku safeguarding Lutobazi, they are decongesting the city because they know we are going towards an election. Ate bamanyi nti there is something boiling in the country among the unemployed, among the youth, among abantu abeeyiya. Kati banoonya engeri gye bagoba abantu mu kibuga. Eyo enkola yakugoba abantu mu kibuga because it is illogical. It is extremely illogical. It is nasty for a person nga omukulembeze wa NEMA obutamanya mateeka. Nze saagala nagamba bannayuganda nti eno gavumenti bano kye bakoze tekikiri mu mateeka. That is illegal. Lwaki? Ebintu bino bw'oba ogenda kuzimba omusingi otandikira ku musingi olina okuba ne plan, sikyo? Bw'oba olina plan erina kuba approved by an authority oba council. Kati ennyumba ezo ani yazapprovinga? Who approved those houses? Kubanga bw'oziraba tezizimbiddwa jjo, bw'oziraba siza kuba zazimbiddwa luli. Ani ya approvinga construction ezo okugendamu ne mugendamu n'amasannyalaze ne mugendamu n'amazzi? Kati oyo musirikale wuuyo kyogamba oyo yakasengako ku kyalo ekyo. Kuliko abantu aba 1960 nga bali eyo. Etteeka ly'ettaka omuntu yenna abadde enjoying ettaka okusukka emyaka 12 aba afuuse kibanja holder, aba afuuse squatter, aba ne rights ze mu kifo ekyo mwaba abeera. Secondly, nga family bwetandika, shelter is a responsibility of government. Bwe baba abantu abo kituufu babadde baliwo mu bukyamu, he's in army uniform, he's a retired man. Gwe ng'ogamba mb'otudde mu ofiisi yo because amateeka gakolebwawo to help society run. Kati eyo society eri awo eba overrunninze kubanga mwagireka n'ekikola. Genda e Busega, go to Busega here. Nze oli yampita e Busega nandaga nagamba nti awo wonna gwe weesaleko w'oyiwa ettaka. Weesaleko funa ettaka ojja oyiwe ng'abantu bonna bali mu bizinesi yakuyiwa ki ttaka. Neŋŋamba eyantwala nti nze ate ekitiibwa kyange n'ebirowoozo byange newe mba siina ttaka. Amayumba gaago because where was NEMA? Ng'abantu basenga basimye omusingi bayingidde, famire zaabwe ziyingidde. NEMA oba wali luddawa? Lwaki ovaayo kati? After years 1960 namwe mwali temunnajja. Secondly, when you have a bigger community being affected by something, you don't destroy the community. You don't. We understand over 1,000 people basenguddwa amayumba gabwe ne gamenyebwa nga bwola, but lwaki mbadde ng'anyo okuddamu akulira ekitongole ekyo bamuyita Professor Akankwasa Balirege. Olidde yakulira NEMA byebyo byennyini yali luddawa Balirege? Balirege yali luddawa? Manyi ogawulira amapya galinga ge basudde obusuzi mu ggwanga kati oyo ayinza obutabasulendawo abe Nansana Balirege. Government eri in touch n'abantu baffe? Teri because they don't mind. Be bali benkugambye nti they are simply galvanating on public resources. Tebamanyi kigenda mu maaso. Okuzimba akayumba ako omuntu agenda okazimbaawo ng'amanyi awonye bingi. Abantu babaguza ettaka eryo ne babawa n'ebyapa.
abaffe nga temunakwata kubaze batu kubanga teri yagenda waawo nga taguze baba batundawo nga batundawo mwe nga muli luddawa because muina giso muina piso ku kyalo okwo kuliko giso kuliko nowa NRM chairman we NRM kwekyo ekyalo mu structure kati aba yafuuka chairman we NRM nga yava buziizi okujjawo mu lubigi oba nga abakulembererawo. Yes, because Alex, just confirmation nange nabadde mbuzo ku lwajjo tewali kaduuka eyo kagaba byapa, okay? Abagaba ebyapa ye ministry y'eby'ettaka eyo government. Yes. Abali mu kusengula abantu agati mwajja mu bukyamu ye NEMA eno yo government. Kati government yeri mu kwefuulira abantu baayo mu nsobi zaayo. Bagoba abantu 100 mu kibuga kubanga tebawagira Museveni. Ani asobola okubagobawo awo nti agenda okubagobawo awo alina kuba Baralige nga bamuteekawo ku NEMA nga yetaba ku bya butonde bwansi kubanga obutonde bwansi bwe tuba tubuyina lwaki tukyafesinga challenges ze tulina olwaleero. Let's talk about obutonde bwansi. Has government omusajja wa NEMA yali alowooza omukyala wa NEMA yali alowoozezaako ku air pollution gye tulina mu ggwanga? Omanyi nti already tusabutwa wano mu Uganda bw'omeasuringa pollution ya environment yaffe tusabutwa mu kitundu ekyo kyennyini. Barirege we yatwadde obukambwe yaleseewo petrol station za First Family, yaleseewo petrol station namba baleseemu ebirala bye bagamba nti kugamba bakoze abaana n'ebyana. There is a whole petrol station. I wish the producer can show us now because it is all over. Bw'oba oli mu kukola kituufu lwaki tekitwaliramu buli omu? Bwe twali wano ku Garden City, ye Garden City Lukyamuzi yali aganye eriwa teri mu lutobazi wano wenyini wano nakumati ensi solving challenges in accordance with webezina. Ensi ya Netherlands bwe nagituukamu bali ku mazzi, it is water naye tebabeerako ne ku mazzi balinako amayumba ku mazzi kwennyini, but their parameters nti bw'oba onaaba nga obeera wali ojja kweyisa booti ne booti ne booti. Kati bana abantu basigaddewo olwo basigadde ku lwani because oli yakwata akasente ke n'akakuŋŋaanya mu bulumi n'agula awamu ne bamuwa endagaano, authorities ne bamuwa endagaano, abawala ne bamuwa ebyapa. Kakati gavumenti evuddeyo ne basenza lutinga bwe tulaba NEMA claims nti bana abantu baalabulwa before. Owa NEMA asooka agenda amenye Garden City tumanye nti katuli ku bya NEMA. So don't bw'oba otudde mu ofiisi yo nnyabo nga tonalowooza kutulugunya abantu bangi sooka okwate ku banene. Awo wenyini wamenye waleseewo kati amafuta bagenda ganywa bagenda kuba baawa kubanga bakola petrol station eba y'abantu ba kitundu ekyo nga bazimba eddwaliro liba lintu kyakikakati wamenyeewo abantu obagobyewo ate oleseewo amafuta bagenda bani abanaganywa. Tekiri logical. Era olaba nga guno omukono gwa mutima mubi gwa butayagaliza kitundu kimu gwa kwonoona. Go to Nairobi. The biggest ghetto in Nairobi is behind State House. The biggest ghetto in Nairobi is behind State House. You improve the ghetto, you don't demolish the ghetto. Okay, njagala kuwumuzamu katono Waiswa. Naye omuntu asigadde ku lwani addukirewa? Omuntu yenna ali mu Uganda bw'aba munnamawulire nga kungu tekinatuuka butuusi kijja kubanga wabadde osobola okubeera wano ku TV ng'oli mu kuweereza naye ng'eri eka bali mu kumenya. Tutegeraganye tulina kuyimikiramu kiki ekyalya institutionalism mu Uganda.